issue ya Segirinya Nyangu nze nagambye Segirinya oba ine empapulo batayina. The issue is one is on Kidandala. Do you know omanyika kubule mwegendeleze nyamanya ge mutuma abana bamwe. Kidandala lisoundinga nga ekidandali. Ekidandali chekintu ntwe kiwogana kiri awo nti kina substance. Kidandali bagamba omuyimbi nti ayimba kidandali. Ye music ali awo nga bivuga biwogana baba biwogana bwoganya. Kati yo kidandali ali awo oyo musajja omulaba movement yamukozesa ku luli n'alwanyisa Elias Lukwago. Elias n'amala emyaka 5 nga tafuna musaala oyo kidandali. Oyo musajja oba wa state anti beba bakogana mu Museveni. Oyo musajja bamuyitamu ne bamukozesa ne bamuwa sente. Kyokka nga road mayor Elias Lukwago yamulondo okuba deputy we. Kubanga mayor bamuwa obuyinza okulonda deputy we. Namuvaamu nabonyabonya Elias Lukwago emyaka emeka? Myaka 5. Right now yagenda mu Nuupu. Bobi Wine engeri gy'alina ndowooza oba lubaalewe oba mwe mutukuvu yambuulira n'agoba abo abaddippya abo be bati mwe yamugobera noono simanyi mukwaku bonna nga they are state agents naawe. Kati ekiriwo kiri nti gavumenti ya Muzeeyi tesobola kukkiriza abantu nga bano egumiikiriza Sseggona Mathias Mpuga mu parliament tesobola kugattako oyo omusajja alinga Lyanda Segirinya. Kubanga Segirinya jjukira owegendezanga nnyo abantu who have nothing to lose. Yes, Segirinya. 2, Segirinya is another royal guy. Eri Bobi Wine. 3, Segirinya mu butasoma bwe nnyo ekyo kinkyaleeta kye bayita update. N'abasoma tebakisobola. Nti akuwa amawulire nga gakagwawo. Kati omuntu oyo aba ayamba nnyo struggle. Babadde balina omukuba nga bali mukuba Kadaaga. Otege kyengwame Kadaaga bamuteredde Musumba ne bamuwa center wabire Kadaaga batuuka okulonda speaker nga alina omusango mu court. Tebasobola mulonda bwa speaker. Kati ne Segirinya balina mukuba. Bw'olabanga ekintu mu Uganda ne batuuka n'okuleeta akawala konna kakoze enjala. Mbuno yali index number yange singafuna mulimu. Lwaki ogwo omulimu tebagumpa nze ngende mbakiikiri akakawala omanyanga waliwo akiri emabega kisaddemu ssente yoyo kidandali. Kati yo kidandali tali kugundi wabula akolera state. Wallahi ngenda kugamba ne Segirinya ne bakera ne bamujjayo okujjako aba movement bagamba oyo omulamuzi waabwe omanyi balina bakada judges bagamba oyo omulamuzi alangire ekidandala nti yawa abadde owokubiri abawangudde bwe kitaba ekyo ne tudda mu kalu Segirinya ne wana tugamba kulonda kidomola kitugenda okulonda kiba kiike mu parliament tukwatako. Tosobola kuŋŋamba nti olina budget ya billions and billions Kampala ng'etunula ne Southern Sudan egenda tusinga enguudo ezinyirira. Gwe tunula enguudo tunula ebinnya. Genda ku mwala gw'Ebwayise babbidde ku mwalo ogwo okuva ku Jennifer Musi ogwo omwalo twewola ssente kuba Chano omanyi kye bayita Chano gw'obadde Bulaaya kye bayita Chano echano n'emmotoka eyitanamu. Yes, true. Emmotoka esobola oyitamu mbubeewola ssente za Chano kati omwala gw'Ebwayise ogwo guva eri amazzi agava e Bukoto Kisaasi kwezi zonna ensozi gaggwera Bwayise galina okuyitamu eyo Chano babbye ssente awo kuva ku muleme gwa Jennifer Musi twewoze Japan World Bank kyokka ffe tugenda ozisasula laba bali wali batusulwalirako bayiwamu mayinja mbu bakola Chano. Katonda abalaba nkodo malimwe Magufuli we yafudde ekisaawe basoose Batanzania beekubye engumi nga babaganya obutayingira ne wafaayo abantu nga babiri nga balwana kuyingira ne bamutwala mu kisaawe ekirala ne babaga mujja omukolo ogulabira ku TV ne bayiwa amagye kugaana abantu kuyingira omayo oyiwa amagye ng'ekisaawe kikubyeko kugaana abantu nga naye bali wabweru bakaaba naye wa Uganda afe nagamba president ajja atukolere miracle akera akoleyo dami yefiisi olabe Magufuli kye yakole Tanzania Abatanzania balina 16% ku gold ne diamond afuluma shares ne mu Uganda n'alyoka agatta bakubino nalaba kajina wano nga atugamba agenda kola flyover ku Centenary batawanya oli mukyala Nyakana go bakuba mbujira tujjeko ettaka bagana omanyi babyogera
bisobanura otwala emyaka 4 bali ababbirawo se Magufuli mu Dar es Salaam makati nze nali sirabangako flyover mu Dar es Salaam yazimba flyover mu Dar es Salaam fakubuno flyover bwa mubuno obulinga nga akabuuka ku protiyono ne kadda kuwano yagikola eringa ya Miami yetolola bweti nekkirira oyo musajja ekintu ekyewunyisa ebintu bibiri ebyali bitusumbuwa ennyo Tanzania ge mazzi n'amasanyalazi agenze okuva ku Tanzania nga amazzi gesanga ku 20% omanya amazzi geri engeri gyeri eri desert okay kati amazzi kizibu atambuzizza amazzi paka ku 90% era gino emyaka egibadde giddako etaano gyabadde agenda okumala erite nga bbeeyi y'amazzi eye Tanzania Uganda agaffe abatali baddungu tugasera emirundi ebiri okusinga age Tanzania eddungu n'eri n'eggwanga bannange liringa poti biryafa okumanya South Africa tussa ekitiibwa mu Magufuli challenge mu myaka 6 kani omanyi nti myaka 5 n'emyezi 4 omanyi nti abantu abamu babadde balowooza Magufuli abadde president emyaka 25 Ramaphosa president wa South Africa n'agamba nsinza mu buyinza obwampeebwa olw'okussa ekitiibwa mu Magufuli byakoledde ensi ye n'Africa ndagidde buli ssomero lyonna erisomesa mu South Africa litandika okusomesa Oluswahili nekiyingirirawo because of Magufuli ndaba bano batukako ennimi zaabwe ofuze emyaka 35 n'ennimi zo teryazoogera n'embalala yennyini boogera Luganda. Yes, kakati nkubuulira Magufuli impact ye tebadde ya Tanzania ebadde ya nsi yonna Ramaphosa agamba neno omusajja akikoza atya nalaba president waye ng'agamba nti Magufuli tumuyigiddeko ebintu bingi naye ekintu kimu kyenjagala ennyera kyetugenda okyusaamu yo muzeeyi tosobola corruption yawona kubanga abagiri abakuyita kojja simanyi anti anko bikoze bite byonna owekyusa bwoti ng'omuntu atudde biliyoni 10 amuyita ayita president kojja kati oyo omukwata otya batolina Magufuli impact nga tonatandika kintu kyonna South Africa esinga ensi za Europe nga 3 zonna eziriyo eri ensi esinga mu bazungu wategerekeka yagambye Oluswahili twagala tugambe nti subject Magufuli stroke Kiswahili right ngabo nabagame plat B tukomye wamu ne kayuzo mono Mikael namba mutali maz ate n'ebyonyi bitwagaza ki byagala kusamiranga katolubwama nanga osima katolubwama empewo zote zibiye tezikwata bamusiba mfu kyovula banakalu katoto muveko n'olwensonga eyo bannafe Uganda teggwamu byewunyisa ekisookera ddala Segirinya mbuto yasoma awo sibimanyi naye kayi yamukozeeko research yasoma Kidandala alwana ono ne kiki ekiri mu Uganda kiki ekigudde mu Nuupu bagala tanka kendeza babaka ba Nuupu kiba tebatanze okuleeta ebisongasonga ebitaliiyo awo simanyi naye nga kyanaku nnyo mu Uganda mu East Africa twafiire omusajja gweta Magufuli John Pombe ne bateekako omukyala abaddeko vice president kati ye president mu kaseera kano so tubayitiramu mu nsongasonga eziri mu kwenda dda mu nsi yaffe Uganda naye Uganda esiriseemuko Uganda kunate okubaako ekyamaanyi kasaba waita wiiki emu nga bintu bisiriseemukko ebintu bitiisa ekyokubiri the same week omwami ono gwe bayita Nyanzi muganda wa Bobi Wine naye twalaba ku Sunday bamukima naye Katonda yali wa buyinza nti yayita mantu oba yayitawo nange simanyi Katonda weebale tiyasobola okuwambibwa kati we tuli ku mpewo Segirinya enteboloza teganyi kati ondabye empulidde oyogedde ebintu bingi oyogedde bya nankani bye muganda wa Bobi n'ekirala ki noyogera Kidandala noyogera Magufuli okay Magufuli yetaaga program namba just kyenjagala okwogerako bintu bibiri byokka bannanga abatulaba mbaagala nnyo ekyokubiri mmwe n'abaggulawo page mu mannya gange bannange Katonda abalaba mmwe n'abagulawo page era ngamba abandaba wano page siri ku page ezo genda mu Facebook page tekamu Kaye Wisdom omutypinga bot page eyo eriko enamba y'essimu
eri 0701 49 40 39 070 49 that number wogikuba eri ku WhatsApp agikutte mugambe leka mala okola ku Wisdom mu baana mu abakoze page bakankola gwegenda boti mugogo tekemu kai Wisdom ziringa 30 bambi munyambe that is my page. Now Magufuli boyafudde nabadde ngoberera nagamba nze nsize nsinga okumanya apart from Uganda is South Africa ne Italy. Nagoberedde nnyo naddala South Africa. President wange Ramaphosa kikyagenda okwogera. But now laba kino ekintu kyeyogedde yagambye ati mu South Africa okumanya South Africa tussa ekitiibwa mu Magufuli challenge nze myaka 6 kani omanyi myaka 5 ne myezi 4 omanyi abantu abadde balowooza Magufuli abadde president myaka 25 Ramaphosa president of South Africa n'agamba nsinza mu buyinza obwampeebwa olw'okussa ekitiibwa mu Magufuli byakoledde ensi in Africa ndagidde buli ssomero lyonna erisomesa mu South Africa litandika okusomesa Oluswahili ne kiyingirirawo because of Magufuli. Ndaba bano batukaka ennimi zaabwe ofuze emyaka 35 n'ennimi zo teryazoogera n'embalala yennyini boogera Luganda. Yes, kakati nkubuulira Magufuli impact ye tebadde ya Tanzania ebadde ya nsi yonna. Ramaphosa agamba neno omusajja akikoza atya nalaba president waye ng'agamba nti Magufuli tumuyigiddeko ebintu bingi naye kintu kimu kyenjagala ennyana kyetugenda okyusaamu ye muzeeyi tosobola corruption yawona kubanga abagiri abakuyita kojja simanyi anti anko bikoze bite byonna owekyusa bwoti ng'omuntu atudde biliyoni 10 amuyita ayita president kojja kati oyo omukwata otya Magufuli impact nga tonatandika kintu kyonna. South Africa esinga ensi za Europe nga 3 zonna eziriyo eri ensi esinga mu bazungu wategerekeka yagambye Oluswahili twagala tugambe nti subject Magufuli stroke Kiswahili ekyo kye bayita omukulembeze bino bye muyita abakulembeze bammwe statesman revolutionary niyo ebyo gasiya bw'aba president tasobola kukola kintu kikwata ku muntu wa bulijjo no muyita statesman revolutionary simanyi gafankunali tebigasa no muyita field marshal general 5 star simanyi yakuba konyi tebigasa. What matters kikyokoledde omuntu wa wansi otegedde that's Magufuli. Kati kankuwa akantu akalala kewunyisa ku Magufuli yasanga Tanzania nga amasanyalaze of course nze Tanzania njimanyi bwengene Tanzania mbeera Mbezi Beach waliyo Mbezi ne Mbezi Beach. Mbezi Beach is a very nice place. Kakati oyo musajja ekintu ekyewunyisa ebintu bibiri ebyali bitusumbuwa ennyo Tanzania ge mazzi n'amasanyalaze agenze okuva ku Tanzania nga amazzi gesanga ku 20%. Omanya amazzi geri engeri gyeri eri desert okay kati amazzi kizibu atambuzizza amazzi paka ku 90%. Era gino emyaka egibadde giddako 5 gyabadde agenda okumala erite nga bbeeyi y'amazzi eye Tanzania Uganda agaffe abatali baddungu tugasera emirundi 2 okusinga age Tanzania eddungu neri neggwanga bannange liringa poti biryafa otutegedde Magufuli kale kankuwayo kano kokka mumane tumukolemu tujja mukola mu topic endala. Magufuli yazuula nga kampuni y'Abangereza ebadde esima Diamond ewaabwe ng'ebadde yababbadanga Dabuulisiya wa Tanzania yakera ku makya na confiscating nakwata Diamond ne gold ku port ye Dar es Salaam ya what is this port yaabwe nakwata n'abagamba wano mubaddenga mu Tanzania emyaka gyonna bali bonna bamukapa baninga basiru bakikwete n'abagamba temusobola kujja no nga mutwala zabuwa wano nga government ye abatanzania nga tebafunamu n'amukwata. Abangereza ne basasula $1 million bisatu nga compensation n'amala Abangereza ne bawa government ya Tanzania 16% shares of that gold. Njagala ogambe government ya Uganda ekulage ku ndagano z'amafuta ga wano. Palala papa.
atenga mafuta ga muntu anje kyekugambye ba member of parliament waliwo ekitongole ky'amafuta kyazze nga kyagala simanyi sente mmeka ne babagamba musooke mutulage ku ndagaano z'amafuta tuli wano mu kutunda crude oil awafano hoima nga tebalina ndagaano ne bagate mu ddaano nga temuzina tebanakudda badde wagakubeera uliriza the issue is endagaano z'amafuta ge Uganda titumanyi ziriwa na biki bye twasayininga age Uganda ndaba abanyoro bali bati banaye batuzulira amafuta bagana tukolera enguudo obugagga nga buve bunyoro singa buli munyoro ainako share kwaga amafuta singa buli munyoro eze nguudo ngenda kulya luguudo buli munyoro bandi bazenti abanyoro benkana wano ntibali milioni 5 buli munyoro nagendo zali wano Muhoima ne Masindi ainako share kugana amafuta Magufuli kye yakole Tanzania aba Tanzania bayina 16% ku gold ne diamond afuluma shares ne mu Uganda nalyoka agatta bakubino nalaba kajina wano nga atugamba agenda kola flyover ku Centenary batawani oli mukyala nyakana goba kuba gira tujeke ettaka bagana omayibo byogera bisano twale emyaka 4 bali ababira ose Magufuli mu Dar es Salaam makat nze nali sirabanga ko flyover mu Dar es Salaam yazimba flyover mu Dar es Salaam fakubuno flyover bwa mubuno obulinganga akabuka ku protiyono ne kadda kuwano yagikola ringa ya Miami yetorola bweti nekirira that is Magufuli chetogera ko myaka mukaga Magufuli sina 5 ne myezi 4 Magufuli byakoze mu myaka 5 mwete munabikola myaka 4 asatu mu 5 Gasia nga mulowoza ntino muyache mogera that is Magufuli nagamba president je bali abakolera ensi zaabwe Nze Kagame is a dictator, yes, but a good one. Bwakera nagamba edwali lelyo kijjasanga teri muddaga. That is Kagame. Nagamba is my president wa Africa wano Kagame. Kati Magufuli batujiddeyo ebintu. Tovolaba. Kankugereze. Tujja mukolako program ye ne lula kino. Magufuli we yafudde. Etsayo basoose Tanzania bekubye ngumi nga babaganya obutayingira ne wafayo abantu nga babiri nga balwana kuyingira ne bamutwala mu kisawe kitya ne baga mujja omukolo gulabira ku TV ne bayiwa amaje kugaana abantu kuyingira omayo yiwa amaje ngekisawe kikubyeko kugaana abantu nga naye bali wabweru bakaba ne wa Uganda afe nagamba president ajja atukolere miracle akera akoleyo dami yefisi orabe president ajakole nagamba tala ndino ndichali wa president akere kumacha akole dami mufanana bakere kumacha bagira agenti yafudde arabe awalai president Museveni asoro abutavayo mukufaako wabakoze ayizo butavayo ngakoze dami mama ayizo okuli ebigambo president Museveni namala akolayo dole mufanana ne bagamba nti yafudde eri wali nga ye yekwese wallahi asoro butavayo je yekwese nga lwaki tavayo olimburira eri babadde bakaba ate wantuna omanyi wantuna history enzibu olaba bali baamini abaleka airlines enyonyi za Uganda asatu bakuba embuutu olobano bebalabye nti no babbi balese bombardier 2 bombardier nze nsolo tula mu bombardier kiringa nze sifayo bani bekubisiza mpiso zaabwe batinze nga n'omukulembeze yagambye bwakyala wisdom nze wisdom wokwe ka vaccine a son of a medical doctor ataliban a real medical doctor tajaje kuye mpiso no omukulembeze yagambye akyalaba comparing jane kubeje nagenda nayo nesigana bagende sigana mugende mwekezo covid jali naye ffe tukyali mukulaba tulinze president soka yekubye empiso naffe jane kubye jatugenda okola ki kyekyo awo tugenda okutandikira nanti omanyi Uganda esanyusa omwana w'omulola Katonda yamutwanga kirabo era tumwebaza omukama tanko mumusabira buli lunaku ate ne kino kyengamba na Uganda tetunakola ku Magufuli kyovoola bazina enkodo mali wezikeera ne zitunnyonnyola tuzimba tuli njagala buli week
njagala obuuze bannayuganda ababeera mu Kampala emmotoka zaabwe zisiba weekend zibeera mu magalaji neogenda nalaba luli gundi BBS yani NBS oba ng'etaddeko minisita w'enguudo simanyi ono simanyi yunula ono mbu batonyonyola mbu bye bakoze mu myaka 10 naye bagenda okukola gasiya nakyusa bukyusa neŋŋamba leeka ababbi babirabi bonna boogera luzungu ennyo bonna ne tubagamba singa bayogedde olulimi lumu kuba bonna balinga bava ku kyalo kyekimu tosobola kuŋŋamba nti olina budget ya billions and billions Kampala ng'etunula ne Southern Sudan egenda tusinga enguudo ezinyirira gwe tunula enguudo tunula ebinnya genda ku mwala gw'ebwayise babbidde ku mwala ogwo okuva ku Jennifer Musi ogwo omwalo twewera ssente kuba Chano omanyi kye bayita Chano gwobadde Bulaya kye bayita Chano echano n'emmotoka eyitanamu emmotoka esobola oyitamu mbu beewera ssente za Chano kati omwala gw'ebwayise ogwo guva eri amazzi agava e Bukoto Kisaasi kwezi zonna ensozi gaggwera bwayise galina okuyitamu eyo Chano babbye ssente awo kuva ku muleme gwa Jennifer Musi tweweze Japan World Bank kyokka ffe tugenda ozisasula laba bali wali batusulwalyako bayiwa mu mayinja mbu bakola Chano Katonda abalanga nkodoma limwe katandika kaye Segirinya talina mpapa nti mutu yasoma issue ya Segirinya nyangu nze nagambye Segirinya oba ayina empapulo batayina the issue is one is on Kidandala do you know omanyika kubule mwegendereze nnyo amanya ge mutuuma abaana bammwe Kidandala lisoundinga nga ekidandali ekidandali kyekintu ekiwoggana kiri awo naye tekirina substance kidandali bagamba omuyimbi nti ayimba kidandali ye music ali awo nga biwoggana buwogganya kati oyo kidandali ali awo oyo omusajja omulaba movement yamukozesa ku luli n'alwanyisa Erias Lukwago Erias n'amala emyaka 5 nga tafuna musaala oyo kidandali oyo omusajja oba wa state anti beba bakolagana mu Museveni oyo omusajja bamuyitamu ne bamukozesa ne bamuwa ssente kyokka nga road mayor Erias Lukwago yamulondo okuba deputy we kubanga mayor bamuwa obuyinza okulonda deputy we n'amuvaamu n'abonyabonya Erias Lukwago emyaka emeka myaka 5 right now yagenda mu Nuupu Bobi Wine engeri gy'alina ndowooza oba lubaalewe oba mwoyo mutukuvu yambuulira n'agoba abo abaddipi abo be bati mwe yamugobera noono simanyi mukwaku bonna nga they are state agents naawe kati ekiriwo kiri nti gavumenti ya Muzeeyi tesobola kukkiriza abantu nga bano egumiikiriza Sseggona Mathias Mpuga mu parliament tesobola kugattako oyo omusajja alinga Lyanda Segirinya kubanga Segirinya jjukira owegendezanga nnyo abantu who have nothing to lose ye Segirinya 2 Segirinya is another royal guy eri Bobi Wine 3 Segirinya mu butasoma bwe nnyo ekyo kinkyaleeta kye bayita update n'abasoma tebakisobola nti akuwa amawulire nga gakagwawo kati omuntu oyo aba ayamba nnyo struggle babadde balina omukuba nga bali mukuba Kadaaga otegeke ngwamenti Kadaaga bamuteredde Musumba ne bamuwa ssente wabire Kadaaga batuuka okulonda speaker ng'alina omusango mu kooti tebasobola mulonda bwa speaker kati ne Segirinya balina mukuba bw'olabanga ekintu mu Uganda ne batuuka n'okuleeta akawala konna kakoze enjala mbuno yali index number yange sinnafuna mulimu lwaki ogwo omulimu tebagumpa nze ngende mbakiikiri akakawala omanyanga waliwo akiri emabega kisaddemu ssente yoyo kidandali kati yo kidandali tali kugundi wabula akolera state wallahi ngenda kugamba ne Segirinya ne bakera ne bamujjayo okujjako aba movement bagamba oyo omulamuzi waabwe omanyi balina bakada judges bagamba oyo omulamuzi alangire ekidandala nti yawa abadde owokubiri yaba awangudde bwe kitaba ekyo ne tudda mu kalu Segirinya ne wanaatugamba kulonda kidomola kitugenda okulonda kibakiike mu parliament tukwatako gwe nagamba kankiddemu abatufuga wano bajja tebasoma era emyaka egyasooka batukolera nnyo bwe bagenda ne basoma omanyi ogenda osoma osobola okuyiga engeri gyosobola okubbamu ssente ebintu bikyuka Segirinya Uganda ng'oyagala ekulaakulane abatasoma basinza otukolera be baamini Segirinya tabadde mu genda olabe ekawempe wonna genda olabe naye ate nga bagamba nti no teyali musiraamu ekyo kyangu nnyo
ne Muhammad nsoro kubuuza abasiraamu awo batubuulire batwaga olunyiri nga lugamba nti Muhammad bamutayirira balala papa nagamba ewaffe bukojja basiraamu nze nasomeranga ku Nakivo Bulu naye nga bantwala Kasubi Islamic okusoma eddiini nga nva mu Piwoni Kasubi Islamic walikwe ku Masiro otale kyengamba kakati omuntu asobola okusiramuka ng'akuze era ekyo Segirinya takyewakana yali simanyi Ronald womugamba nti tatayirirwanga mpa olunyiri olulaga nti Muhammad lulu olugamba nti yatayirirwa okutayirira tekitegeeza nti oli musiraamu otoola shahadu yekufuula obusiraamu singa bagamba okutayirira oba musiraamu buli muzungu yenna yandibadde musiraamu kuba abazungu wazaala akaana akalenzi bakatayirirako because for health purpose abagisi bonna bandibadde basiraamu ekyo that's not the issue. The issue is bwaba yakyusa erinnya bakiyita ekirayiro affidavit yakikola ye bannange gwe tolaba nti bino birimu gundi nti neluli Segirinya we yeesimbawo papula kize yakozesa kyenkugamba bano abasajja bakegoloza lwaki ku Lwokutaano mbaagala mujje wali mujje mulabe nga bantikkira artist degree okay postgraduate artist you join a university tusobola kumala gawayo mpapula oziwayo nga bazikebedde bati zonna n'ogimala kati n'endala ezenkodomali zikeera ku makya ne zikyusa empapula zo zina access kweyo nankaniibi olaba bagenda mu URA ne batankula tin number yange abasajja bawano they are capable of doing anything ekibayamba okuba staying power ate baagala babagambako kati Segirinya ekisinga obukulu kidandala eyeyita wa DP mobilizer simanyi wa DP bamukozesa okuba kidanda gundi Segirinya ngogamba DP erimu amagezi mbuli erimu amagezi DP Segirinya ntulinze yatugambye agenda kuleeta empapula ku last moment singa nze Segirinya nga nina empapula nandirinze ne tugenda mu kooti palala papa ninda mu kooti nyata obudde obusinga Segirinya oba yasoma abako ne ba obbi babiri wakiri bajjukira nze nalabyeko essomero eririmu headmaster ng'agamba kituufu Segirinya aliko wano simanya mu A-level wabula kyesitajjukira oba yatuula A-level wano kati oyo headmaster eyayo kyogedde mu kamera naye baba bamuguza bino ebintu byaffe mba mbimanyi headmaster ng'olaba Segirinya ze hot cake tosobola kubayo n'oyogera ekyo baba bamuwadde emitwalo 2 ayogera ekyo yalibadde supporting abaana ne bajja mu esomero ate si yandibadde agamba bannange Segirinya yali wano yasomera wano ebisigadde ajja bibalaga teri headmaster asobola kugamba Segirinya yasomera wano A-level naye simanyi oyo aba alidde ssente naawe kale ate si yandigambye no comment naye weeyo essomero lyo bwe riti kati mu Kampala abantu abasinga bawagira opposition kyasobola okudda abaana wali twali mu essomero nga we ninderera bi taliyo terikuuma byamba kati we bamuwadde emitwalo 2 n'asuula essomero lye kiringa omwana gwe nalaba ku social media eyabikkula kesi nga mulimu ekifaananyi kya Bobi Wine actually Segirinya nalaba mbuye yagenda n'amugya mu kisuza essomero kati akakasomero kaba kafudde iyo mwanateekeko kikava kye singa ajja ne NRM tebandi mugobye that pains me kati headmaster musiru era ngamba abantu mwenna abalaba channel amasomero mangi e Uganda amalungi atage ebbeeyi entono nze nagenda kusomera erimu ng'omwana wa sister wange njagala asomere kusomera liryawo neŋŋambo yali agira nti kanaisi nzikiza ngende ndabeko ku classroom yantunya nga takiwuliranga nako nagamba next nentambula neŋŋenda nasanga nayini isomero eryo nemunyumenakano wisdom kubanga kunze okukima omwana wa sister wange kweri essomero bantu nga 10 basobola okuleetawo abaana oyogera bituufu olwaba bwana essomero lyange omwana wange wasomera nowentuuka headmaster avayo ne muntebe ava mu ntebe nga nyaniriza tokangibwanga essomero lyonna omwana mukyuse mutwale mu ssomero gana agali wano
ataaga amasomero ga private gasomesa tetuli ku bino buddo bitya mwana kusoma tubaddeko n'abaasomera ebuddo nga tuli nabo ku street banoonya mirimu. The credibility matters. Kyekyo kyekisinga obukulu. Seggirinya ngenda kugamba ekisinga obukulu wano kiri ekyo Kidandala tayambye eggwanga. Kati Kidandala oyo Kidandali tugenda muboola ne family ate family yali yagwa mu byobufuzi kubanga bagikozesa ku Elias Lukwago okumusuula Nupu nemuyamba okukomawo ne bigaana kakati buya abukiridde mu Seggirinya agoberedde kugwa kubanga baagala nnyo ssente za state. Wewa. Kulwembeera y'ensi n'embeera y'obudde mu Uganda mutukkirize tukumwa lunaku olwaleero. Tubeebaza nnyo tubaagala nnyo mwebale kutwagala mwenna mbakowodde ku Friday tugenda ku Maltech tugenda okufuna graduation omwana omulala omu yekka bw'ati anywa amata omutali mazzi mujje mikono gyaffe abali mu America from Ohio abali mu Massachusetts abali mu Boston abali ebifo bingi abali mu Washington a lot of places mu Vancouver mu Indonesia Spain Austria Abu Dhabi Kuwait Oman abali mu biyumba mwenna abana bakwagadde nnyo obalwaniridde bagamba abamu babosi balaba nnyo ensonga zo nti ne bakyusaamu agenda mu miliyoni 3 akomekeza afunye emitwalo ezo kampuni ngenda zoogerako nga wengenda okwogera ku China nja zoogere lwaki zibonyabonya n'abantu kuba bazimanyi newabonyabonya omwana ali mu kiyumba wano zaabwe tugenda zitandika waayi lwaki minisitule ya genda terina buyinza bizigambako naffe kitwewunyisa so n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tukomera n'omwana omulala omuyekanya amata omutali mazzi program yaffe eddako tugenda kola comparison about the 3 presidents Magufuli omugenzi tulabe ku Amini President Museveni n'ebinaddira maaso awo bo tunava ku ekyo Uganda teggwamu byewunyisa munate okulaba ekinaala ekinaggwako nekyendabuzaako ku Bobi Wine ekituufu akunamiza abantu bano nange nali President Museveni webale kumfuganze bukyanga gwegwe nakalaba bukyanga nzalibwa webale kutufuga naye munnange kitemu webetuuse ng'omuntu ate batunadda ku ekyo okimanyi nti nno omulamuzi Kisaache is the most qualified kweyo bench abo bonna balamuza ne Winnie Dolo tamwekana era nawona nti ku musango gwa Amama Mbabazi yali omukyalo oyo yaguliko naye Winnie Dolo yaguliko anti wulira n'ekinene ye administrative judge mweyo Supreme Court teri kikolebwa bakuyita bannamawulire oba bogo banga takiragidde bagoba bannamawulire ne bajjako ebyo ne bakola ki ne baggalawo ne gate nga nayita town kaka nti ani akulagidde nti simanyi kati abakunamizza bonna bawulidole temwerabira bagamba tukyagala ba sponsors mujje mulange ku mikutu gyaffe that's the honor of supporting us nekyokubiri temwerabira omikutu gyaffe emirala okuli Press Times okuli Fresh Media ne channels endala zonna onako olwaleero keep subscribing because that's the honor of supporting us. May the Lord Heavenly Father bless you and thank you so much for loving us. Be blessed next time. The same station, same place, if all goes well. Noma nomulala omuyekayata nyamata omutali mazzi Katonda amutukumire. God should be protected. Nama Katonda bakume. You are because we are. We are because you are. Makolo gafo mwefe femwe. Akumata kumena mpera mweraba. Bye bye.